Ochalaba okwanjula n'embaga. Andiko okweggulira ne mulowooza nti n'eziggulu ekiro mulungu jja mbeeramu. Muwenga lombadde manyi agenda kutya kubetalula eggulire. Nkutende. Ate nze atali muwanga nti nze naluwangamu olwawa. Mukulu simanyi na gye luddira nyinza otuggulira ku ppata. Kale omugole waffe ow'emasajja kasita akugguliddewo. Ono ow'emasajja. Sobolula. Nze nno mbadde mmanyi nti weewa obulenzi. Ayateke mutambudde ne Honorable Peter Petros Matimba. Essebo. Supateri wali ekakeeka. Wali ekakeeka. Lwaki abaana bogola tebagenda kakeeka? Mukulu n'ekakeeka wagendeka ng'amanyire okubeera entebe okuliraana ekisaawe ky'ennyonyi. Tusaasire totuwa kakeeka. Kale. Bano bahaji tebannatuusa kusaala ogira otulekamu. Bongere engalo bano abatudde kati. Kale. Wasigaddewo nno omu yekka. Edi mutwe wange tannatuula. Ali luddawa. Yoli owaga Lubindi. Ate akutuula mimbali. Era waalina okutuula wakuume bulungi mukama we. Ufetane teryo lyona linde kwanga Uganda yamanyi wanyo eggwanga lyaffe okwetooloola ensi zonna twesimye nnyo abange twesimye nnyo olwa Buganda yaffe eno ekitiibwa kya Buganda kyava tanyo naffe tukikuumenga nze nayimba ntya ne sitenda Ssaabasajja Kabaka asaanira afuge Omuganda gwonna naffe nga tumwesiga. Abazalwa ekiseera kino ebiwandiikibwa bigamba nti omuntu omu oba babiri bwe banakuŋŋaananga onobeera mu masekkati gaabwe. Twagala okwebaza kubanga kakano tukkiriza nti oli mu masekkati gaffe. Byonna ebigenda okukolebwa tubiwaye gy'oli mu linnya eddungi Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Kansabe tukakkane. Tusanyuse nnyo okubalaba. Naffe okubasiŋŋaanawo. Tusanyukidde ddala. Weewaawo. Ate n'okusingira ddala. Essebo. Twagala okwaniriza. Honorable Peter Petros Matimba banayita omukubireko mu ngalo. Ate olowooza yayise eka. Yayise ne Profesa Jowero Yisaabiri. Abange. Naye tumuwe engalo ez'amaanyi. Nsanga era okubona baba. Bako ebiro zaayikoidye. Kidda kuwa. Otamubona. Sebo mukulu. Mpulira. Bw'oba okyazirika nkuwa kakutta. Kaluwa. Super FM yaweddeyo egenda kusambira wano. Gamba. Kegolokoko ogirabe. Ng'ekulembeddwa bukyazi omunene. Aluwa. Sharita mazima wanvu. Meese gundi ono. Era Stuart. Oteekeko ne gundi. Ani. Kasule. Bonna bali wa n'ekimuli. Mudde waggulu omukulu abalabe. Ono azaaguweerereza mu kkubo. Naye tugenze okuviira ddala wano. Bw'oba okyali awo okumanya ono azze muntu w'abantu. Mpulira. Ttiimu yonna okuva ku BTFM eweddeyo. Baluwa. Kapiteeni waayo yagikulembedde. Ani. Amoti omubalanguzi. Azze babalangulira wano. Babalangula engalo olabe. Babuulireko. Alinga atabiriiko. Oba Mukama kikyakulukusa okutali mipiira kiri. Oba okyali awo. Ttiimu yonna eya Delta TV. Mpulira. Nayo yazze. Tukole. Ani agikulembedde? Nannyiniyo. Ani. Sharita mazima wanvu. Aluwa. N'abalala. Mudde waggulu. Oba okyazirika. Kankuwa akakutta. Kaluwa. Sanyuka TV. Mpulira. Tuli mu kisanyu kati. Twalele. Wali. Lekanze kachapizo. Mutabani ndete. Aluwa. Senga wanga. Oba okyali awo. Sokolende.
Yo kalanze na nyine ulimi oluganda. Kyonna ky'omuwa kitwalaganya. Kale. Akati bw'oba okyali awo. Tiimu Dembe FM. Mpulira. Yonna yazze. Eruwa. Ate ono abeerawo abalala ne batabeera. Golokoka babubireko. Prospatra. Mama nga tusanyusa okulaba. Omanyi nali njagala tukireke. Munguleko exercise book kwabo bano bali kubanga mbadde sinaawo visitors book. Exercise kajja kola. Mama akulembedde ng'asaba kapeti enjeru. Akulembedde abadeshi. Ng'afaanana. Kale. Kale. Era mama. Iye. Kona. Muongere engalo. Bana bangu omukolo teguddekamu mweyagale. Ate kubangala mu ttiimu Meese Katonda akulaba. Wangi. Bulira. Kimanyi makulu kale bana bange mukakana kiki kyotegeeza nti waliwo ttiimu eyinza okusooka okujja okubabuuzaako naye nga yeetaaga kugira ku luyimba lwa Samasiyas Walukagga. luyimba ki abantu bakoowu. omanyi omukolo baguteekateeka oli n'agamba nze nsookayo naye si byangu kale bawala bange mukakana kale ye bazze kukolaki bazze babuuzaako mutubuuze mmwe mutubuuze ffe musanyuke kuba ffe tuzze eradde nnyo ensiiba tugenda gifuna wano eradde banyabo sibe mutani banyabo bulungi nyabo mukulika amakubo nawano batukulisa amakubo kakati tiimu Meese mugenze wa Ssegoba biga onodigidemeka wadigize dda teeka wano tubadde tutandiikiriza butandiikiriza ogamba ekigere yali alimu amalula kati ennaku zino abadde akolerawo era mwe amalula te kati kigere oli luddawo tusooke mukwato omanyiza abantu covid yagenda n'ababuza nange kenyini netuuka ekiseera nga sikyamanyi wembeera okimanyi nti covid yatuleetera ebizibu nze yanneerabiza ewaka ng'osulawa bansibira Rwanda bakanta naye waliwo omukyala gwolaba ng'abulamu ennyongeza mbongeza manyi mukyala ku nnyongeza baalaga wala olaba asala ebisigo ebibi ebyobutonde n'abijjawo n'aleeta ipenso n'ayongerezaako simanyi omaze kulaba muwala wange ng'alina akagirita mu kifuba waliwo alina akagirita oba akatusala katusale akati era waliwo wootuuka n'otetenkanya gwongedde katono gweokyali muto naye omanyi nti onanfaanana atya nze nkwata buli gyensawo yo olumala okusasula omusaala sente ozimba kakati nange kankugire tukole entandikwa y'omukolo omulala ogunaddako twalayo omukyala tebamuwa bwe batyo mukwano muliro bwotafukamira tegwaka kakkanako sebo nno naye ali mulungi yakakoloke naye kati kambuuze kati bwaddaye mwana wange bwaddayo agamba ani yamuwadde ku mwembi Stewart Kimera ye yamukwasiza nze bisaati akwata sente
Shida ya Kizanzibari na Meese mimi wala akitaka nampa sukari nampatia sugar sukari sukari nampatia sugar sukari Sound it. When you go, sigala wangu Era wana wange akulembedde omukoddomi waffe omusumba olw'omutugambira n'akusonyiwa akulembedde mukyala musumba mukyala omusumba mulamba tubongere engalo kale wana wange mukkakale mpolampola kale nsanyusa okubona babalo wange mwebale kujja mukulikibwe muzze kali mukatono nnyo kakupata nakwaniza kubagenyaabo nabbabuuzaako Sanyusa okubalabako bassebo. kale bannaffe Sanyusa okubalabako bannyabo. Kale nnyo. Eradde bassebo. eradde nnyo Sibye mutando bassebo. ensiiba tugenda gifuna wano leero Eradde bannyabo. Eradde nnyo. Sibye mutando bannyabo. Bulungi nnyo. Mukulika amakubo. Sanyukira ku mukolo gwawe ng'aliwa n'aliwa wala wange golokoka gwe owokubiri nawe owokubiri okuva eri ate noomanyi kye baali basaba omukolo gwali wano n'embaga yali wano ne reception bayagala nnyo ebyo era ekkongo ng'ennyimba z'ekkongo zibanyumira nnyo ali mu situdio bakubire tuwulire ndabe akosika ekkongo yawaakajanja mbawaako abo nekumbaga basooka ne beetolola bwe batyo wangi naye banna wawenga tubabwe engalo jayo ne bakitugamba mbuki bamusibidde mu nju ye nga gwe basibidde mu nju nga tebamututte na mukomera uganda emulemye nakati naye nno olwokubanga akabonero nako kakyaliwo nange kanjira ntereka kano kalidda mu maaso eyo mukazi ali muganda kale oli mujawo musajja singa asinga ono mujawo mulungi asinga nze katabani kange akasembeye mabega okalaba mukulu nkalengera kayanga bulandi tukwongere engalo ez'amaanyi awishinikwagana mapumba kwanja manoti nikuonge vya thamani ama niwefunde kuigiza kakanumba lindako siwembani mutabani newankubadde oli mukkiriza nnyo ono siguzimaki nti tuli mu barakisi igiddamu nkakatono suulamu wamma tusanyusa okwalaba bassebo kale bannaffe tusanyusa okwalaba bannyabo Ale munange. eradde bassebo eradde nnyo tusiibe mukyere ensiiba tugenda gifuna wano mukulika amakubo tegatumenye tujidde mu mmotoka eradde bannyabo Eradde ssebo. tusiibe mukyere Bulungi ssebo. Osibye otya eri mwanyina. ototaki Bansemina. Okyalaba okwanjula n'embaga